Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo oyo gwe twakkiriza ffe abaamukkiriza okubeera obulokozi bwaffe ng'era kituufu ddala kyali omusana gw'ekitangaala kyaffe eyatuwonya ekizikiza mwe twali twabulira munyenye yaka yakuzukusa ye yake Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu tewaliwo kubuusabuusa nsooka okwebaza nga sinaakubanjulira mugenyi gwendi naye olwaleero sisita nga omuto bw'ati abasiibye naffe bambi mu P2B 40 days of fasting zetubaddemu n'okwegayirira eri Mukama ku lw'ebyonoono byaffe n'ebyabalala wamu n'ensi yonna mwebale kusaba naffe Mukama bwe yakoledde ebyamagero nga nange mwendi tumwebaza namwe batanakolera gwoddako olwaleero nina omugenyi mu studio za munyenye yaka era nga nsaba babuuzeeko abwire n'amannya ge fanyisa okulaba Abaganda Yesu yeebazibwe manya gange nze nampija Patricia era nebaza Mukama olw'okuba nti ndi wano n'okubasisinkana ndi musanyufu olw'okubanga Mukama yansinkanyizza Patricia mu kifo ekipya mwenna akasenga era nga mulirwana wange munange muli balokole mwebale kulondawo Yesu mba mpita ayita ntambula ngamba obuweereza buno Mukama bwe wambikwira bwe nnina okutambuliramu abaana b'amasomero amasomero bagaggala kati nkole ki mwe mutukuvu nangamba babaggala naye bali waka kati kitegeeza genda mu maka gaabwe obasabeeyo mukole bwe ntyo bwe nasookedde ku Patricia maama we n'amumpa nangamba nange eno nali musiraamu n'endokoka nemugaa kati gofuuse mukulu wange nange nali musiraamu Yesu n'akola ki so kwe kumpa muwala we tuweereze wamu naye n'abaana b'obulenzi nabo tukyabanoonya naye tebalabika bane abazadde mukubiriza abaana b'obulenzi okwenyigira mu buweereza tebalabika bw'omufuna kkiriza bw'otuukayo muyita nga yeekweka abazadde mukubiriza abaana abalenzi okwenyigirako mu buweereza bafuneko obudde obusoma nabo ku Bible naye ku ssomero osomera wa Patricia? Somera Kasangati High School. Oli mu class ki? Senior 3. Otwala ki? Combination. Twala literature, art, ne entrepreneurship. Bye byonna byogedde bigwamu bino bya Bible. Oba tebinayo bijira. Olumu bwe babanga wa entitize ngate waliwo CR ate CR yanyumira nnyo kyova olusi nengera nembatulamu kwa amanyo kwata Baibuli ne bagisoma. Okay. Ne bakola kale nga performance nadde maaso n'asoma namugamba aha kati naawe kusande anti babawo ne service kati kusande gwagenda okuba enziri kati nze atabikola nabikola olusi ngena ewa deputy ne mugamba bambi munyambe nange ngene mu performance nange ngezeeko nzi mbeere mukali lwaki tobikola ate ng'obyagala okutuukaawo kati esomero linaliko bwenakyusa okudda Kasangati kwa bayita banagira CR in Islam nga tebabiinawo nsooka nenkola bino aye nagenda tuukayo eri nga tebabiina kati nga kiri too late bambi kale kasita ekirungi obyagala ate n'okwenyigira we biri tobiyitako so agenda tusomera Patricia nga we nabasuubiza tugenda kubeera obuweereza bwaffe bugendera mu masomero teenagers and the youth naye kati bali waka mukisa gukutte Patricia Mukama gwasoose okumpa agenda tusomera no Bible banaye omwana ono yeewuunyisa amanye Oluganda n'Oluzungu abaana asinga obungi bamanyiko Oluzungu Oluganda ababbo tebalumanyi naye ono byombi abisobola kale ekitiibwa tukiddiza Mukama nti agenda bikola atusomere mu Luganda ate amala atusomere mu Luzungu nti gwe atamanyi Luganda Oluzungu lugenda kuyambako naawe bw'oti atamanyi Luzungu Oluganda naawe lugenda kukola ki ate bwe tunoonyaayo omulala nti Patricia wanaabanga afokasinze nnyo ku Luzungu tugenda noonyaayo Oluganda bw'anaabanga Patricia yagaddewo Oluganda tujja nnoonya owaki tukole kasavu kanyama naye nalyetaazeeyo lwakiri omwana omulenzi naye tujja banga tukyusa Patricia bw'anaalabikako emirundi egisukka mu 5 nga tufunayo n'omulala gwe tuwa omukisa aye ne Patricia bw'atyo ngadda kinaasinziira buli omu omukisa gw'anaaba akoze eki bwagukozesezza kale kati Patricia tugenda kusoma mu Matayo oba Matayo tugenda kutandika na ndagaano mpya kubanga yenkulu Yesu Kristo okusembayo okujja kwe kwatununuza kati we tunamala endagaano empya tumanye lwaki Yesu Kristo yajja gwe ng'otegedde Bible yo naawe gy'olina oba emakinga n'ezaffe omanyi Bible kati zikyukakyuka kati tugenda batusoma okutandikira ku Matayo oba Mafyo
okoma we tunatusobodde leero koma paka ate we tunalaba we tweyongerayo naye nga byonna bigenda mu maaso sijja kulema kubasaba ku buyambi etwetaagamu mu financial okutuyambako nti tulina okubaako n'omuntu wa kamera tosobola kuyimiriza muntu namwe mubimanyi n'amala agende aditinge omala omugambe ina nti munayo okola mulimo gwa mukama si bwe bityo twetaaga data mu ngeri yonna omuntu yenna ayagala ebyakatonda okubunyisa enjiri ye ebune ensi yonna gye naakoma mutuyambeko bambi katonda agenda kikola mwamu omukisa era ajja kukola bulungi kale Patricia Kazindaalo nkakomezzaawo ewuwo Matayo sura esooka olunyiriri olusooka lugamba nti ekitabo ekyokuzaalibwa kwa Yesu Kristo omwana wa Dawudi omwana wa Ibrahimu yazaala Isaaka n'azaala Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be Yuda n'azaala Perez ne Zera mu Tamari Perez n'azaala Kezuloni n'azaala Laamu n'azaala Aminadabu n'azaala Nasoni n'azaala Salumoni n'azaala Bowazi Mulakabu Bowazi n'azaala Obedi Mulusi Obedi n'azaala Yese n'azaala Dawudi kabaka Dawudi n'azaala Sulemani mu muka Uriya Sulemani n'azaala Ekobowamu n'azaala Abiya n'azaala Asa n'azaala Yekosofati n'azaala Yolamu n'azaala Uziya n'azaala Yosamu n'azaala Akasi n'azaala Kezekiya n'azaala Manase n'azaala Amoni n'azaala Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu biro ebyokutwalibwa e Babuloni. Oluvannyuma olw'okutwalibwa e Babuloni, Yekoniya n'azaala Seyaluteri n'azaala Zerubbaberi n'azaala Abiwudi n'azaala Eliyakimu n'azaala Azori n'azaala Sadoki n'azaala Akimu n'azaala Eliwudi n'azaala Eleyazari n'azaala Matani n'azaala Yakobo n'azaala Yusufu eyali Mariyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. Bwe gityo emirembe gyonna okuva Ibrahimu okutuuka ku Dawudi, emirembe 14 nate okuva Dawudi okutuuka ku kutwalibwa e Babuloni, emirembe 14 nate okuva kutwalibwa e Babuloni okutuuka ku Kristo, emirembe 14. N'okuzaalibwa kwa Kristo kwali kuti Mariyamu nyina bwe yali nga akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebanaba kufumbiriganwa, n'alabika nga ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza okumulekawo mu kyama. Laba bwe yali alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti, Yusufu, omwana wa Dawudi, totya kutwala Mariyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu, naye alizaala omwana wa bulenzi, naye olimutuuma erinnya lya Yesu, kubanga ye alirokola abantu be mu bibi byabwe. Ebyo byonna
byakolebwa ebyo byonna ebyakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba nti laba omuwala atamanyi musajja aliba lubuto era alizaala omwana wa bulenzi balimutuuma erinnya lye Emmanuel ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka mu tulo n'akola nga malayika ya Mukama bwe mulagiridde n'atwala mukazi we, so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana n'amutuuma erinnya lya Yesu. Patricia webale olutwala n'Oluganda okola Oluganda kusomera tolukola bale kusoma osomye bulungi kati ogenda kusoma ne mu Luzungu. Waliwo newanyumidde nze obadde osoma ng'ogyeko amanya gonna gano omanyi mwe gali mu Baibuli era mu maaso tugenda gasanga. Kati Dawudi bwe yali ng'ayogereza Mariya ng'ayagala muwasa, Mariya teyasooka kubeera lubuto era Dawudi yali akimanyi bulungi nti Mariya mbeerera. Kati ate ekiseera bwe kyayitawo ogenda omulaba ng'amulaba ye Yosefu ng'ali lubuto kati n'ayagala okutya lwaki lyadduka amuleke. Naye mwoyo wa Mukama n'aweereza malayika n'amugamba nedda, tolina kudduka, tolina kutya kintu kyonna, olwo olubuto lwani lwange. Awo nno wanyumidde n'amuwa n'erinnya. Omanyi kyekitegeeza okuba ng'oli lubuto, mwoyo omutukuvu n'aweereza malayika ye ejje egambe nti omwana gw'ositudde munda n'erinnya ly'olina omutuuma nti liiryo. Kale no kirungi ekyo. Awo nno bwe yawulira eddoboozi lya Mukama kitegeeza ki gyendi nti tulina okubanga nnyo tuwuliza nnyo Mukama bw'aba ayogedde tugondere eddoboozi lye. Nti singa Josefu yali tawuliriza Mukama na kugonda yandibadde Mariyamu amutya n'amuleka n'atamutwalanga mukyala. Kale kati somako n'ab'Oluzungu bafune omukisa okutegeera nga ffe ab'Oluganda bye tutegedde. Matthew chapter 1. Jesus Christ came from the family of King David and also from the family of Abraham. And this is a list of his ancestors. From Abraham to King David, his ancestors were Abraham, Isaac, Jacob, Judah and his brothers. Judah's sons were Perez and Zerah, and their mother was Tamar, Hezron, Ram, Aminadab, Nahshon, Salmon, Boaz. His mother was Rahab. Obed, his mother was Ruth, Jesse, and King David. From David to the time of the exile in Babylonia, the ancestors of Jesus were David, Solomon. His mother had been Uriah's wife. Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Ammon, Josiah, and Jehoiakim and his brothers. From the exile to the birth of Jesus, his ancestors were Jehoiachin, Shealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azar, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, and Joseph, the husband of Mary, the mother of Jesus, who is called the Messiah. There were 14 generations from Abraham to David. There were also 14 from David to the exile in Babylonia, and 14 more to the birth of the Messiah. This is how Jesus Christ was born. A young woman named Mary was engaged to Joseph from King David's family. But before they were married, she learned that she was going to have a baby by God's Holy Spirit. Joseph was a good man and did not want to embarrass Mary in front of everyone, so he decided to quietly call off the wedding. While Joseph was thinking about this, an angel of the Lord came to him in a dream. The angel said, "Joseph, the baby that Mary will have is from the Holy Spirit. Go ahead and marry her. Then after her baby is born, name him Jesus,
because he will save his people from their sins. So the Lord's promise came true, just as the prophet had said. A virgin will have a baby boy, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. After Joseph woke up, he and Mary were soon married, just as the Lord's angel had told him to do. But they did not sleep together before her baby was born. Then Joseph named him Jesus. Amina. Teyanza nnyo Patricia okuba nti otusomeddeko Bible, webale nnyo kubanga osobola okusoma mu nnimi zonna, ekyo n'ekitiibwa kyebalize Mukama. Owakodde olulimi lw'Oluganda tulwogera naye si buli omu nno nti osobola oddusomera abalala ne balutegeera. Okulogera kyangu naye okulusoma ate n'okuluwandiika bigaanira ddala. Ni Patricia obanga olina ekirabo ekyo, Katonda alina kyakuyitidde kubanga osobola okukola byonna. Era twebaza Mukama olw'ekyo. So mbadde nsaba chapter 1 wetujanga okukikola olw'ensonga y'obudde n'okuba nti abamu bali ku data katulina bambi nabo balumirirwa tuleme kukisussa. Tujja kusomanga chapter 1 nga bwe tukikoze leero, kati then okuddako ate tusome chapter 2 free bwe tutyo Bible tujja nagikwata mpola tusobole okutambulira owamu, naye nga nkakasa we tunagimayirawo ogenda kuba tosigadde kyekimu. Munyenya yakaya kuzukusa yake Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu. Mbasaba tutambule ate buli wofuna nawe sharinga, commenting, liking, temwerabira ku subscribing. Ba viewers mwe namba agala nnyo mwe bale kwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Tusigale nga tuliziganya mu ngeri emu oba endala. Mukama agenda kukola bulungi. Bw'onaabeeranga oli mwetowaze nga Josefu bwe yakola. Bwe yamanya nti Maria afunye olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu yamugumiikiriza paka kumala kuzaala. Obugumiikiriza obwo bwenjogerako teyamutaganya n'agamba nzaani alinza okuzanyira ku kintu kya Mwoyo Mutukuvu, ntegezwa ekirabo kye yamuwa ng'ayisiza Maria gwe yali ayagala ofuuka mukyala we, naga kaŋŋumiikirize ekirabo kya Mwoyo Mutukuvu kino kimala okujja kijjulwe, awo nno nange ndyoke ntuukirize ebigendererwa byange eby'okwetwalira omukyala ono Maria nga mukyala wange. Obugumiikirize obwo bwe tunaabufuna bingi bigenda kutujja gye tuli. Bwe tusaba Mukama tetumuteeka ku pressure, tuteekawo n'obugumiikiriza okulindiira paka yewana atudiramu. Patricia, Mukama alina kintu kyonna kye yali akoleddeyo? Kama kintu kye yankolera kyali kimu ne neewuunya. Olunaku lwe nali ngenda okusaba nga naakava mu Busiraamu, kuba nange mami wange bwe yali Omusiraamu nange nali Musiraamu. Olunaku lwali 31 nga naakamaliriza bwe nti ebibuuzo bya P7 nga ngenda okuwa obujulizi. Ndowooza oba omubi teyayagala tukempa obujulizi. Twali tugenda nga tunattera otuuka enkuba n'etonnya. Awo emotoka oba emipiira negiseerera buseerezi naye nga yali tekikolangako nti oba emipiira giseerera nga ate era bulijjo kye tukozesa emipiira negiseerera. Motoka y'essomero? Ey'ewaka. Emipiira negiseerera ekyatuyamba nga waliwo bino ebyuma ebyebbali ebibeera ku kkubo ebyo, kati emotoka yakoone just ebyo. Awo bonna abavaamu abasinga balina injuries, naye saafuna injury yonna nefuna obujulizi obwokubiri. Ekitegeeza mwafuna accident naye gwe tolina towakosebwa? Saakosebwa. Ekyo kitiibwa tukiddiza Mukama. Kale tumwebaza olw'ekyo tusobole okusigala nga tumusabira olw'okukuuma oleme kuddamu kufuna ki naffe twagifunako naye ne tutafa wadde twali bakufa. So Mukama bampeera omukisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe emirembe gyonna. Amiina.